Abatulabira abagoberera Thurayya Islam Media leero tubaleetedde omukulu akulira Zakat mu Uganda era nga wansi w'ekitongole ekya Uganda Muslim Supreme Council Dr. Ziyad Lubanga. Katumbuuze ebibuuzo bitono nnyo kubikwatagana ne Zakat Alfitri gye twolekedde okuba nti tuwaayo tusobole okuba nti ffenna abagoberera Thurayya Islam Media tetumiisinga bulungi na mpeera eziri mu kubeera nti nno tuwaayo Zakatul Fitri. Bino bye bimu ku bibuuzo ebibuuzibwa ennyo era ebikyase naddala ku bantu abagoberera Thurayya Islam Media. Ekibuuzo ekisooka Dokita, abantu babuuza omuntu bw'aba nga awangaalira Bulaaya, ezaka agiwe Bulaaya oba agiwe Kampala? Omuntu bw'aba nga awangaalira mu mawanga malala oba mu bitundu birala, kuba n'owe Uganda ayinza okuba nga ali kuwangaalira mu Uganda naye nga si mu bitundu mwe yazaalibwa. Kati bwekituuka ekiseera kya Zakatul Fitri kyalibadde kisaanidde kugiweerawa, agiweere wawangaalira oba agiweere ng'agiweereza gye bamuzaala. Ekisinga obulungi kwe kubeera nga omuntu wawangaalira watolera Zakatul Fitri, kubanga awo wennyini wawangaalira wasasulira Zaka we watandikirwako okubeera nga ejjibwayo eweebwe abaavu, nga bwe kiri mu hadisi nti tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu fi fuqaraihim. Esoloozebwa Zaka eya fitiri oba eya almaali mu kitundu omuli abagagga oba omuli abeesobola, neweebwala mu kitundu omwo mwennyini omuli abateesobola. N'olw'ensonga eyo bw'oba owangaalira Bulaaya, Zakatul Fitri giweere e Bulaaya, n'ab'e Bulaaya nabo babeere nga bafuna omukisa ogw'okufuna ekijjulo kye banaalya ku lunaku lwa Eid. Nabwe ekyo n'abawangaalira Uganda nga ba Bulaaya, katugeze omuntu ayinza okuba nga yajja Uganda gy'akolera, akola ku embasi, Zakatul Fitri agiweera eno gy'akolera. Eno gy'akolera abantu babeere nga baganyulwa mu Zakatul Fitri eyo bafune kye banaalya ku lunaku lwa Eid. Sheikh, kitera okugambibwa omuntu nti ani avunaanyizibwa ewaka, for example taata wali, maama wali, abaana webali, bajjajja webali, buvunaanyizibwa bwani? Buli omu yeeweereyo Zakatul Fitri, alina obusobozi atalina, kati ng'abaana abato n'abakadde babireke, ani avunaanyizibwa ku nsonga eyo? Bwe kituuka ku Zakatul Fitri, omuntu alina obusobozi, katugeze nga ye taata, aweera kwegamba asooka ne yeeweera ezaka eyiye, n'aweera zaka ey'abakyala be, n'aweera zaka ey'abaana be. Naye mu baana bwe baba nga abamu beesobola, ate abaana abo abeesobola buli muntu yeeweera era tabeera na mugugu oba na buzito bw'akalubiriza taata we oba maama we, kasita abeera nga yeesobola. Kati eyeesobola oyo yeeweera ate n'alekera abalala chansi abateesobola okubeera nga baweebwa taata waabwe. Kati taata asobola okuweera ne muzadde we, taata we oba maama we oba nga akyali mulamu, era asobola okumuweera, kubanga buvunaanyizibwa bw'omwana okuweera taata we oba maama we nga teyeesobola. N'olw'ensonga eyo omuntu aba nga yeesobola yalina ye kennyini okuweera Zakatul Fitri, omukulu oba muto, mwami oba mukyala. Okuggyako nti kyetwagala era okutangaaza nti omuntu okumubala nti yeesobola okuwa Zakatul Fitri ayawukanako neyeesobola okuwa Zakatul Maal. Zakatul Fitri okumubala nti oyo yeesobola okugiwa ye muntu asobola okubeera n'ekyokulya nga kyamisana n'ekyeggulo mu lunaku olwa Eid. Bw'oba nga olina ekyemisana kyo n'ekyeggulo ku lunaku olwa Eid, gwe weesobola okubeera ng'otoola Zakatul Fitri. Nawe ekityo buli yenna alina obusobozi bw'okulya ekyemisana ekya Eid n'ekyeggulo ekya Eid, oyo abeera alina obusobozi obutoola Zakatul Fitri, era kibeera kirungi n'agyetolera nga ye kennyini yagitodde. Atalina busobozi nga mwana bamuzaala, oyo taata we ajja mmutoolera oba maama we ajja mmutoolera. Atalina ddala, talina maama we, talina taata we, oba talina busobozi butoola ye kennyini, oyo ye takakatibwako okutoola Zakatul Fitri, ate oyo yajja okubeera nga aganyulwa mu Zakatul Fitri enaabeera etooleddwa abalina obusobozi.
Dr. Ziyad nga tuwunzika ssebo tutera okulaba abantu bangi nga bajja badduka ku lunaku olwa Eid bajja ne ssente ng'olwo omuntu atudde ku muzikiti awo ng'azisolooza nga bagamba nti bawaayo zakatul fitiri. Abaffe ekiseera kye kigwanidde omuntu okubeera nti nno atoola zakatul fitiri era etandika ddi lwabeera nti takyasobola kugiwa nawankubadde obusobozi aba abufunye. Ekiseera ekya zakatul fitiri kikomekkereza na swalatul Eid eyemiriziddwawo kasita eyimirizibwawo ekiseera kya zakatul fitiri kiba kikomye kigamba kitandikira eno nga ne Eid tennaba kugira ki tennaba kutuuka ate olw'embeera ey'okubeera nti abasiraamu tugenze twala ne tuwera tekibeera kirungi kulwawo kusasula zakatul fitiri n'olinda olwa Eid lwennyini obuguutane ogende ng'olinnya ku bantu ogisasule nga Eid tennaba kugira ki tennaba kubeerawo oba tennaba kusaalibwa. Kibeera kirungi mu nnaku zino zennyini ze tulimu ezisembayo ng'ebula olunaku lumu oba ebula ennaku bbiri omuntu n'ogenda n'osasula zakatul fitiri era obeera okedde ate ng'emikisa girimu ki giri mu kukeera. Mukimanye nti abasiraamu beeyongera buli lunaku kati bw'olwawo okusasula zakatul fitiri otataaganya ate abalala kabi kasinge n'ofiirwa n'okubeera nti ogisasulidde mu biseera ebirungi ebituufu saako n'okubeera nti tuli mu kiseera kya nkuba oyinza okulowooza nti nja gisasula olwa Eid lwennyini ku makya naye enkuba neegira ki neekutataaganya. Kati kibeera kirungi mu budde nga buno ng'ebula olunaku lumu oba ennaku bbiri n'ogenda ogisasula ate wogisasulira olina gisasulira wa imaamu akulembera omuzikiti naddala ogukuli okumpi kubanga imaamu yamanyi abantu abeetaavu abagenda okufuna ku zakatul fitiri mu lunaku olwa Eid. Jazakallahu khair. Ono gwe tubadde naye yakulira ebya zaka mu Uganda abadde atulungamya ku zakatul fitiri butya bweweebwa ani alina okugiwa kiseera ki. Ffenna tubozaayoza okuba nti tumaliriza omwezi gwa Ramadan tusaba Allah tabaraka wa taala bye tusobodde okukola mu mwezi guno abeere nga atuwa empeera enzijuvu ate ebitulemye mu mwezi guno abeere nga abitusonyiwa ate nga abeere nga atuwa obusobozi okuba nti atusanzaawo Ramadani eziddirira nnyingi tusobole okubeera nti nno twenyagira oba nga tukola emirimu emirungi. Barakallahu fikum. Ku lwa Thurayya Islam Media yenze Mawejje AbduRahman. Assalamu alaikum.